na ali related kuwa UPDF bozo omusango tebakuvunana nga civilian bakuvunana ngo wa maji. Okitegedde bulungi ekintu ekyo kati mutandise okitegeera amagezi gazze kati gatandise okujja mukitegedde bulungi nnyo. Mukitegedde bulungi nnyo. Kati olw'okuba nti ab'amagye bali controlled nga bannayuganda tebali controlled nga n'abalamuzi they can still bagamba no it's wrong mu court martial tebagamba it's wrong no omulamuzi ali mu court martial ya deciding what to do muhozi kyayagala lwaki kyayagala kati ulira bulungi nnyo katusoka tugende wano Bill number 15 Uganda People's Defense Forces Amendment Bill 2025 tugenze ku kawairo C kagamba where the person is unlawful possession of arms, ammunition or requirements ordinarily being the monopoly of the defense forces prescribed in Schedule 7A Police Act of Classified Stores, prescribed in Schedule 7B to the Act commit of the offense under the written law. Mukitegedde bulungi bakugambye nti omuntu singa osangibwa n'ebyokulwanyisa oba ekintu kyonna ekyefaaniza ku bintu by'amagye ng'okifudde kikyo kino kigwa mu tteeka ly'amagye mu kawaayiro 7A naako akawaayiro 7B era guba musango omuwandiike. Kati wulira wano wansi tugenze ku D where the person aids or abets a person subject to military law in the commission of conspire with a person subject to military law commits the following offenses. Wulira bulungi nnyo. Where a person aids or abets a person subject to military law in the commission of or conspire with a person subject to military law commits the following offenses. Kemba somedde wali kati wulira mulimu murder mulimu aggravated robbery. Mwebuuza aggravated robbery ajjaki ate mu UPDF Act. Era lwaki gwe musango oguliwo kati ku baana b'enkyukakyuka bonna aggravated robbery. Era mulimu ne treason. Ndoza mujja tegeera bulungi nnyo kati ekikulu kiri luddawa ekikulu kiri kino wano. Ekikulu kiri kino wano. The head of court martial shall preside at every sitting of the court, and where he or she is not a member, the panel most senior member of the panel as constituted shall preside. Kati nno wulira bulungi nnyo bakutegeezezza nti oyo omukulu akulira ekkooti eyo omukulu akulira ekkooti eyo ajja kuwanga ebiragiro ebikakali kwabo bonna batudde kakiiko ako okukola okusinziira ku bye byaba ayagadde. Kati eno under 15 akawairo namba 15 ku biru eno, the court martial may have as many panels as numbers of members allowed.
mbu court martial ejja kubakkirizibwa okubeerako bammemba bonna be baba baagadde okutuulako. Court martial may sit at any place. Court martial esobola okutuula ewantu wonna. Basobola n'okugamba nti kati olwaleero bagudde omusango ku pulezidenti waffe ne bajja ne bateeka ekimeeza kyabwe n'abasirikale baabwe mu maka ga pulezidenti ne bamusalira omusango immediate effect ne bamutwala. So kati yo teriko mbu egenda kutuula wano yo baba bajagadde ogituuza basobola ogituuza. Kansooke nkubuuza ekibuuzo kimu wano. Okuva mu 86 okutuuka 2025 olwaleero basobola okutuleetera likodi z'emisango bonga court martial ze batuuzizza nga z'abasirikale ba UPDF bazipresenting a public ezimanye. Soka webuuza ekibuuzo kimu, lwaki court martial ezze nnyo okutegeerebwa abantu nga batwaleyo bannansi abatali basirikale? Mubadde mugimanyi? Nkubuuza, lwaki court martial ezze nnyo okutegeerebwa nga batadde baana bankyukakyuka? Lwaki? Museveni akitegeddeko nti yaluzinga obuwagizi bwa bannayuganda nga institution yokka gye yasigazanga ye ey'amagye kati yeyina omubeererawo ne famire ye. Kansula mukitegedde kati. Museveni lost the will of people. The only institution which remains in his hands to save him and his family is the army, but mostly SFC. Ngoyagala kutegera kino ne bw'aba akungaanyiza abantu okubajja bitundu ebyenjawulo okukola laale mu kimwetaagisa billions 2.3 okunganya abantu abo obbaliisa obbabeezawo ku laale emu. Kyagulanyi yeetaaga ssente mmeka? N'obukadde obutaano buyinza obutaggwako oba 10. Naye ye okuba laale emu emwetaagisa either kitono nnyo 1.5 oba billion 2. That means automatically Museveni yaluzinga okwagala kuwa abantu n'okuwagira kati institution gye yajja nayo mu ntandikwa mu nsawo ey'amagye aga National Resistance Army yokka gy'alina okubanga gy'agenda okukozesa omutaasa ne family ye, nothing else. Atakimanyi ojja kirootako ojja kitegeera. Manyi kuno kwali Museveni, you lost the will of people. The only institution which remains in your hand is your army, which yourself started or recruited since 1980s up to today. Although you have been changing goals or goalposts from different angles by hiding the information from the public, whereby you went on to create parallel structures within the UPDF, like CMY, ISO, SFC, PPU, CUE, nani, to protect yourself because you know you can't manage the law. You are against the law. You are a law breaker.